Omubaka Lumu. Hello. Omubaka Sebo. Ndi wano ndi ku bagita MS Media. Tuli mutu mbadde wano naye nga twogera ku tteeka lyo. Nze nga nyina kye njagala okwadvocatinga kubanga sijjukira nti akawaayiro ako kaalimu. Akaliwa. Akagamba nti mwali mugamba nti ekibiina ekisinza ababaka abangi mu Parliament ku opposition kiweereza amannya mwe mulonde mu nze njagala kuteesa nga ngamba nti ekibiina ekirina aba opposition bonna baddembe okwesimbawo fazo nga zibalina bawulira nga baagana obusobozi babuyina mubakubeko akalulu kireme kuba nti ekibiina ekisinza ababaka abangi kyekiweereza ne mulonda ku abo kubeera abo bwe mulowooza asobola okuba influence ne party politics gyava naye bwe kibanga omuntu yenna yeesimbawo awangula n'awangula aba alina loyalty eri ababaka ba opposition abamulonze so si ekibiina ekyamuweereza kati bwe kibanga ddala nga byennalabye ebituufu tetteeka likomawo mbadde nsaba w'ekitiibwa mukole mwongeremu akawaayiro nti abantu beesimbewo okusiza ku bwagazi bwabwe ateeke ku media katambule nze nkapiikingo okatadde kale sebo obadde ku simu ng'oli ku lawudi era nkakasa ono bw'anaaba takatemyemu kajja kutambula awo sinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa kusaasidde ofidde olwaza n'okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Ssaalongo Matovu Moses mwogezi wa National Economic Empowerment Dialogue NED tugenda kwogera ebigambo naye olwaleero agenda sooka kubuzeeko Ssaalongo buuza abantu Mkumatiya nkwebaza okuba Sebo ng'otukkiriza nitula katemiko kano ntonyumyako ne bannayuganda ate njagala okulamusa ku bannayuganda mu ngeri y'enjawulo mbadde ntutemu n'akaseera nga sikyakyalako wano wankyawa kiki wali wangoba ndowooza obadde busy oba nalya n'ongoba ayinza okuba nalya ne bw'olya zisinako bayinza okuba bagamba oyo yalya so njagala okubeebaza n'okubasaba okusigala nga mwekumira ku mukutu tubeere nga tuzimba eggwanga lyaffe webale ebintu bitambula butya mu Uganda bitambula bitya ebintu bitambula nga bwe nali ndowooza nti bijja okutambula nga wali olowooza bwe nali ndowooza naye ekifaananyi kya omuntu wakiwanga wano mbadde nga naawe nga tusiigira bannayuganda ekifaananyi sina nnyo kipya kyendaba twayingira akalulu negamba ago matanda negamba tojja bbala bayo ku makubo ne batagenda era tebali ku makubo ndalo tamaguzi kati agamba nti ngambe nti ngenda kabanja bankwate nekugamba abo bonna boogeza nankali baagala bifo utamaguza tukanogamba nti yagamba mutoka banja agenda mugamba agenda bigambe nnyina mugendo bigambe nnyoko si yakyogera kati ajjukira nti yakola statement yo ndigendo bigambe nnyoko lwaki kataka banja naye agenda bigambe nnyina yagambe bwana kabanja kituma lusoke namukwata kati luli ayita kimanyi luli ayita kimanyi nti ekyo kijja okubaawo ng'agamba abaana b'abandi bagende ku makubo bo babakwate ye atidde omukwata so gambe nga bwe nabirowooza bwe biri opposition politics waffe takyukako naffe abakadde nga batugamba nti ffe byatulema ate ndaba abavubuka era bibakola ebyalema ffe ate bibakola n'okusingawo mpozi ndowooza kyensanyukiddemu kyekya mukulu Lumu okubanga etteeka lirikomyewo eryokulonda leader of opposition naye Lumu lwaki tabyesonyiwa ekizibu kyo kiri ki nze ndaba ekibiina ekirina abaka abangi mu Parliament kyane badde kyerondera kyekiikire bakiikira ba opposition members kikiikira ba opposition era abadde opposition anti kyekiba kisinza NUP yalina endowooza ya DP yalina endowooza ya PFF kakati bwe kibanga si bwe kiri then leka aba opposition because it's opposition bonna beetabe members of Parliament balonde go bakkiririzaamu ajja okuba nga ali accountable gye bali so si eri ekibiina ekimuweereza so Lumu etteeka lyakomyewo liwe enkizo ababaka ba Parliament abali ku opposition okulonda oyo balowooza nti yajja okutuusa interests zaabwe kubanga opposition so si kibiina kyobula nti amateeka gakolebwa ne gakyusibwa every after some time bwe liba liri ligamba nti ekisinza abantu abangi kati kuno baagala dikyusa kibeere nti bw'abanga akulembera ba opposition
therefore aberenga aina bamuyinako obuyinza kubanga bakulembera bamuwadde mandate eyo kale batujja okukola amendment tatulwaki babikyusa ate bawala nagundi then why balwanyisa mwana eteka balwanyisa mwana kati yo omwana ali mulaba aliyo ku ttale ali ku biki oba ali mu kusamira oba ali mu kukola ki nalabye ali afene nga waliwo amazzi tali mu ngatto kali ali mu kusamira era kituufu kati kitegeera kati wanaaviire eyo zaninda lyeka bagenda mu lutabaalo nfe mu Buganda tuyita lutabaalo n'amayo n'emyaka 4 ng'ali mu ebyo kati kuluno asamira mando ya kiwanuka kuluno ali kuba mweya na luli akola mikolo gya ndawula ng'ali kujja nakayima n'abeera emyaka bamugamba genda obeere mu lusozi okumala emyezi 2 kati ojja kusula wansi kati mukulu Kyagulanyi ayinza okuba ng'ali ku mikolo aligimala ddi alyokadde nawe yakomyewo okwogeramu kati yavumiridde sente zino zibawadde ba blog miliyoni 5 kati biliyoni 5 kye kizibu kya Uganda ye bwagamba zalizimbye eddwaliro kati gwe bwoba olaba bwe ziba zandizimbye eddwaliro ze babawanga opposition bo ze babawanga ekibiina zikola mulimu ki njagala kubulira nti sente za IPOD eziweebwa ebibiina byonna omulamu gwa promoting democracy mu bibiina 1 2 mobilization ku grassroots emirimu egisinga emiri segisinga ku promoting democracy internal democracy mu parties 2 mobilization grassroots mobilization situation je tukoleramu olwaleero Mwai Museveni administration ye tekukiriza genda kukola mobilization ku ground then why you giving money 2 njagala ombuulire ng'oli mwesimba ombuulire ekibiina kino internal democracy including need tewali ongambe nti ekyo democracy atojjera tewali ne DP tekyayina why are they given money ayo tebazizaayo kubanga baligambye nti engeri gye tutamobilizinga gavumenti yatulemesa sente za mumika tuzize kuba kimwazi tuwa tekikola ki tetukikola ne democracy mu bibiina takola ki talimu then why are they given money lwaki bwe tebazizima mu malwaliro abo abaana ba bloga bafunayo busente nabo ne promoting ne family zaabwe is that bad ye kibi kuye kibi nnyo is that bad takyagalira ddala iye nga ayagala alye nga bo tebalya era wekibeera nze I'm not a blogger but I'm not against the bloggers let them get money no bakole business zaabwe ne family zaabwe no bayambe bwebanga ino entity no bafuna akaduka kabwe babalike basoloze naye nga bwalina akaduka akakibye obufuzi nga tekalina gye kalaga naye asoloze bibye yes oli blogger ye activity gyalimu and is paid for that all right gwe wasala okukola bya bufuzi naye nawe okimanyi bulungi gavumenti ogenda gikyusa bagamba okubanja akalulu tebakabanja naye kimuli mu 20 gavumenti agenda gikyusa akimanyi lwaki yekweka singa badde y'amaanyi yali badde n'agirwanyisa oba singa tulabikola ebyegirwanyisa kati ng'olina kyolaba lubagala mutusaako obulabe ensonga kiyeko nti buli yayagala obuyinza byalina okuyitamu ng'olina kyolaba kyakola kumukeeka ekyo nakisomesa wano nalina lecture namba ku kibaita obuyinza okijjukira bulungi kijjukira ebyo byalina okuyitamu ako ke kaduuka ke yaggulawo era mu bamusasulira biliyoni 5.8 billion buli financial year ne bakwata leader of opposition ne bamuwa 2.8 or 3.8 billion every financial year ne ke kaduuka ne ba bloggers akaduuka kabwe keeko n'abasuubuzi beekolamu zissako nakine babawa nabo ke ako ke kaduuka ke baguddewo n'abayimbi nakoze mpuli abayimbi wa billion ya 3.5 bameka nabo ke kaduuka kabwe bakoze eki billion 10 otege ne ba promoter wa billion 10 nabo ke kaduuka kabwe kubanga government ente kyana structures sekyali formal ebintu buli omu kivandlo wakwata omwana yayimba gwokwata gwobba kakati ba blogger wale bakutawo nabo babba mubaleke namwe mukwata ebyobufuzi ne babasasula sente mbame ba parliament babuwa omusaala omusava nenga ne batesa mu parliament njagala obuuza omuntu wa bulijjo nti batesa mu parliament abo opposition mubifunamu waliwo tekeralize mu parliament opposition erimesa and they are paid twandigambye nti kubanga batono tebasobola kugusa therefore let them not be paid oba balizayininge but they are not besunga kulayira kati emmotoka zibabawo ennene eyo mu constituency ewammwe gye muli mu abatulaba abakazi babawa sente za miliyoni 2 z'emmotoka ekisooka bazivuga muzibalaba nga bazivuga tibazivuga nayo era sente baziwa ne bazirya ne bavuga bufitiizi ne bavuga bukawundo ekiwamono kikola bamuwadda gye ekimuwesa emmotoka gye abalambule afune ebirowoozo babalambula ne bawa n'ebirowoozo byammwe nedda
awo bote babbye lwaki ogamba nabo bazigane naye bwe taboogerako ati kyenjagadde okulaga then lwaki akaduuka ko lyokalingiriza fo kaduuka ako katereeze bwakako osuubiza buyinza kubutwala nikakulimya okuorganizinga oli mukaba nno babloggers alabeko nga balemedde okola omulimu gwabwe ogw'okuwaana Museveni oba ogw'okuwaana ye bwabera bamuwaana ye njaga twogere mazima tubeere fair enough Kyagulanyi tasasula bloggers let us be fair enough Kyagulanyi oba institution ye tesasula bloggers oli mu industry yemu tubeere besimbu tabasasula siina proof eyo nze nyina gwe mmanyi gwe mmanyi babasasula nyina gwe mmanyi actually mmanyi babiri and they are my friends they are paid era they have a budget era tuka mu biseera bino byakulonda banga balina gwe bapima abeera controlling abantu abo abadde nga Nubianili Nyanzi yalinga ababeerako nga niye nga ababba ssente bafumya nti milioni ya 5 zijja genda kwamu nga izo bwayo nga 2 ne bamunyiigira ne bamugoba mulayini eyo Nubianili abadde nga coordinating ebyo kitegeeza naye kitegeeza nti mubaleke bakole government bwete befaanana yes gwoyinza okuba omuwa katono yaba wadde kinene it is okay naye abaana mubaleke bakole badde sikimanyi ogwo gwafuuka mulimo balemanyi buli aleeri aliyo ku lo ole yani ali awa yegulira Matiya sebo kati obikola kullo gwobikola kullo bakasa yogera mazima obikola kullo Matiya obikola kullo nakalimi kakali amafuta Matiya obikola kullo Matiya okola luddawa nkolawa ate kati ndi mukola ki okolawa nkola ki kati sawa zino kyero tuito okola kullo kitegeera anze nkitegeera kati osiruwaza nze osiruwaza kulaba nenda kyenga nti matovu bwajja wano simuga nti matovu mpaye emitwalo eta kituufu kiki kyengamba ekyallo tolina wofunira anyiza obanga nyina wenfunira atogamba nyinza beera kiriya nyina wenfunira tolimba abakulaba tubeere kiriya wenfunira dino omanyi lwaki oba olumu mu Twitter ne tujja nze Matiya bwompita nenzija nyinza okuba sigenda kukuwadde 10 naye mmanyi oyina viewership yo oba abantu bwe baagala nga matovu yajja bikugusiza there is a way kibuildinga platform yo era neteekamu obuvunaanyizibwa nenvuga nenva mu kyalo nenzija ne tukola omulimu gwo guyimirirewo ogende mu maaso kubanga olina kyokola ki kyofunayo now teri ali mu kintu nga takifunamu era oluusi ffe abamu naddala nze bwe bagamba nti bino ebyobufuzi embeeramu nga sinayo kyembifunamu olina alowooza nti nsaga that is why obadde omaze n'ebbanga lyolati basigala myezi 2 netundaba bwe kyogamba saagala kujja kwogera naye ngenda okulaba nga sina byenfunamu ekyokubiri beŋŋamba balinga abatabitegeera bapolice makers mu bibiina by'obufuzi bali adamant tebafaayo don't pick anything abantu babulije betugamba obwongo nobwo bwasala now why should I waste my time awoberanga mala obudde that's it kati nze mbe n'okubeera nkulimba musiri woni nga gyendi nga oli eri ndi mu byange ndi mu nnimiro zange abaana bange bajja balina okusoma kituufu bwe tudda wano nti ababasasudde bajje bavume omwana babasasudde bajje kati ate bw'obula bakusanga tukyakulaba bayire badde batandika pressure gye ntambulira tukyakulaba waliwo olina akavubuka okobirana kuti tukyakulaba nekweza tukyakulaba okitegeera kala ati bwebera munene teeka babawanzibu buli kasambera so that is why nze nkola binyumira so mbufunze ebyokuvumira obutavumirira tebina makulu so twatandikidde ku kyalumu etteeka lya lumu likomawo etteeka lijje njagala opposition yonna abantu abagenda ogikulembera tufune opposition politics ategeerekeka atali influenced by narratives za parties nga tezina mulamwa so opposition beronderera opposition yes kubanga waabwe etteeka balikyusa bere waabwe so si wa kibiina kiri kubalowoleza ate nga bagamba nti ate wa bonna owa bonna alina kubanga olundibwa bonna era nze kyenjagala baterezemu saagala bagambe nti ekibiina ekisinza abakulembeze ababaka abangi kiba kiweereza amannya naye bitalina ababaka
Nobo ina abakababi. Nobo ina omu oyesimbewo. Kubanga byakalulu. Ngamma uchakola kuba speaker wa daina abakabaga. Jangu yenna agala okwesimbawo yesimbewo. Era simanyi ndoza mukulumu nali mukubira simu nga tulina ku show. Ojina sikati wesema na simu y'abantu ngabo mbana yani. Tukana watala kufula nyo wabigere. Actually kamukubire kubanga ekirozo kinzijidde. Nze kyendowooza bandi badde balonda abantu. Tamalo okulaba lumu. Bandi badde balonda abantu. Bandi badde giteke mulawudi bwe gidagiro giteke kana akantu one word kukalabe awo bandi badde balonda abantu bandi badde balonda nti omuntu yenna etteka lyabadde nti yenna ayagala okwesimbawo yesimbewo abali subjected kalulu kasabira opposition. Hello omubaka lumu. Hello omubaka sebo ndi wano ndi ku bagita MS media. Tuli mutu mbadde wano naye nga twogera ku tteeka lyo. Nze nga nyina kyenjagala okwadvocatinga kubanga sijjukira nti akawaayiro ako kaalimu. Akagamba nti mwali mugamba nti ekibiina ekisinza ababaka abangi mu Parliament opposition kiweereza amannya mwe mulonde mu. Nze njagala kuteesa nga ngamba nti ekibiina ekirina aba opposition bonna baddembe okwesimbawo fazo nga zibalina obawulira nga baagana obusobozi babuyina mubakubeko akalulu kireme kuba nti ekibiina ekisinza ababaka abangi kyekiweereza ne mulonda kwabo kubeera abo gwe mulonzi asobola okuba influence ne party politics gyava naye bwe kibanga omuntu yenna yesimbawo awangula n'awangula aba alina loyalty eri ababaka ba opposition abamulonze so si ekibiina ekyamuweereza. Kati bwe kibanga ddala nga byennalabye ebituufu tetteeka likomawo mbadde nsaba w'ekitiibwa mukole mwongeremu akawaayiro nti abantu beesimbewo okusiza ku bwagazi bwabwe. Kateeke ku media katambule nze nkapiikingo. Okatadde kale sebo obadde ku simu ng'oli ku lawudi era nkakasa ono bw'anaaba takatemyemu kajja kutambula. Kale sebo. N'ekya commissioner actually tugamba n'ekyokubiri avuddeko. So kati yoyulumu. Yes, n'ekya commissioner bamulonde. Bw'abanga commissioner chief interest opposition naye alondebwe. Kubanga era wano ekyokubiri aleme kubeera wa parliament. Kubanga kati etteeka nga bwe liri kino ekibiina bwe kiweereza ate afuuka parliament kyo tikyamulinako buyinza. Kati njagala abeere ng'asigala wa opposition bw'asobya kati mpuuga nga bali baga nti asobezza nga they can recall. Otegedde nga opposition emulinako obuyinza bw'asomamu nga nti sebo vaayo matovu MS agende. I think kikola amakulu. Kiba kikola amakulu. Yes. Kubanga ava ku opposition ate parliament ne mu. Ayina gati ate parliament muwulize. Nagende nakukutana abasajja. Alenga ne mumulemera. Ne wano mugamba obujulizi tulina bulaga ABCD bituufu ti wumula. Okimanyi nti wagenda bbawo okulya n'okombe suwaani. Okimanyi ekyo? Nti nobalidde opposition ojja kulaba nga owayupisa ate abetise. Then agenda kujja serving interests of opposition. Sisa kibiina. Yes. Ssenyonyi tebegenda mukalubida kati. I mean, why do you look at Ssenyonyi? Ssenyonyi yasokola leader of opposition. Bwafa leero mukama tusonyiwe. Yabadde asubira okubeerako kuddako. Abaddeko bali bakyuka every now and then sikati yayita mukalulu. Kyogamba ye kaliwo. And that is a narrative gye mu building kyemuguza abantu nti we chanting Ssenyonyi. Ssenyonyi avaako ne bateekako nambeshe ne bateekako omulala ne bateekako omulala. Anybody can be. Kwa mukusooka etteeka lumu bw'asooka olireeta eggulu bagamba eri alireetedde mwana Kyagulanyi CNUP ekiraba azifu bano bajja ba mu opposition mpaka mubeeranga abali comfortable no opposition nti ffe tulina gibeeramu ffe tugibeeremu era kyakwenyumirizaamu ffe tulowooza nti opposition kiwayo ekigamba sukkirizigana bigenda mu maaso mu gavumenti twagala nkyukakyuka kale ate gw'ogamba ffe tuli bannamba bbiri tetuvaawo awo mwana wange nina gwe nalabye atadde ebifaananyi mu gurupu ng'agamba ono eridde opposition 231 simanya 236 nengamba tebagenda va mu opposition tukiraba ova kubagenda nga mwe mutwala obuyinza ye ndese kutale jenda jani yesimba afune ekifo ky'obubaka wa parliament
ngate omugendo ogaba government ba prime minister ba vice president banne bo mugendo bigaba nina wo ino okwekwata akafo wali tekwa kifana kirala tisibe baliko no bakimete bisoboka so kabafune obuli wa speed yao tanu bianiri abadde mbambita ina musalo twalekerawo ojukiranga bagabogera okuba twalekerawo kyagwe muganda byokuyimba musajja otaina income kati niba moyo akafa aberenga asoloza really twatukaddiawo era ne bakamuwa era kati asololeza neka tuli abajega bafutu soja ne bafumane bakaya nalo obuzago ofuna ki ne bafutu soja abasinga ndabanga abapoye nade ndabakomanda yesa zakajegere agasajja bamubba naye ukisera kiringa tebanamubba bulunye bali bamubbye nenga bali bazimujjeko atanda kakasati bamubbye ngero songa ayogera bicha nakangaza nalumemba naye kati ye kyagweredde nga bagamba bwe biba abasajja babi era naye era bwagamba abasajja babi nenda kibagamba nga wano nze mbamanyi nga balowooza olw'ensonga zange bali mbamanyi naye kati abakibaddemu nekiwangayo otekamu ne ssente zaabwe ez'obulumi kabajje babwe testimonies naye naati nange neewunya gwe obutayingirayo sisobola okuba ekibiina we kyatandika ekyo matovu ntegeera saagalaga nti abagendayo tebategeera naye neefumiitiriza ku bintu nga sinakola bintu ebyo I take time by the way kati oyo omulaba atuuse bamuyita Wasajjuma omumanyi yali agala kuba meeya yagenda mwenu yupinga akulira nsabonzikiriza enkwateko ku ssimu eno katini abantu bedda bali mu kugamba nti omusajja gyabadde mu lutabaalo aganye n'okulunyumya ze kwogera ku bintu by'ababuloga kale nga bamubayomba gadi era tusuubira omuntu atunyumiza olutabaalo gyabadde bibadde bitya era what next kyekiddako talina kyaliko gyali talina kyaliko egyali talina kyaliko nze kyendowooza alina okuba nga ali mu byakusamirasamira ebyo biki bwe bityo naye nabyo bitwala time ekyokubiri talina kyazzaako manyi bwe mbyogera nga banvuma bamala kulaba aye ne balaba tojja kunneetondera twadisikasinga ekyokubanja akalulu negamba tebajja kukabanja ne bayomba abo babayerere kati gwena gwolaba abanja tulidde abo tolina kyotugamba gwena gwolaba akabanja nze mukama nyambye nkuze ndi musajja mukulu ate yanyamba nti jajjanga mayita namazzi yansomesa katonda nansasira n'okusoma n'ensoma kyokka ate mu ngeri y'enjawulo nange mbadde siri mu bulenge bunkusoma kwange mbadde neetegereza nendaba n'enjiga politics mubaddemu ali very active kati emyaka giringa mu 4 luli mubaddemu nga mufacilitating ennyambako abamulimu n'obawaayo ne bakola n'obagoberera n'otulako ne mu nkiiko naye nga siri very very active actually mpezza emyaka egiro 6 kubanga okuva mu tijje siddanga mabega kuva mu tijje 2016 eyo 2015 16 nakati era kale tulako kyetutambuzaako naawe bwe mba nyina bye neetegereza bimpa okumanya oba oli awo n'okumanya ekiddako kati mwami Kyagulanyi yanoonya akalulu nga akanoonyesa mu bukyayi n'akuba banna aba opposition obamalawo abasurvivinga abaagwa bakola ki baagwa olwaleero mu kubakuba ate naye ne bamukuba abaka bane ne babasabula n'aba nga afunyemu abapya abakadde abakomyewo batono afunyemu abapya abatanda bakuba stable tamanyi kinaddako bye yayogera ng'agamba abantu mugende mubeere ng'abayeekera mweyise ng'abayeekera mukole ebyekiyeekera tamanyi kyagenda bikolera talina capacity implementinga nagubobeera what you do you hide olina okwekweka osooka n'olya bakuyita kulya bbana sooka n'olya bbana ekyosi ne kiyita yabakuba ewa enjogera yawa yageta eyo abalyayo bagitegera yabalya ewa mwana esooka n'abalya akawaani kati abaliddemu akawaane kiraba embeera esooka eyite bwe alaba nga kipoyepoyemu adde agenda kubyewo mu badoba style kati wendi abasaa tugenda batwala naye kyolina okumanya behind the scenes
ebyo nga bigenda mu maaso wabayo enteeseganya gwe zotamanyi gojja mulaba nga ali mu bigera ali ku mugga agenza okulamiriza emisambwa naye gyavudde tomanyiiyo ngoza asula ku ttale era alina waaso Dubi agenda okwogera eri okuba Geneva yali mu suuti nga yenna asana atuyimiza bulungi akaviiri ng'ali kirya namugamba ssebo omuyekera ng'onyirira kati kyakoze badde agenda okwogera ku Parliament ya European Parliament najja ng'omuyekera bwe yandifaananye kubanga oli bamukwata off guard nini ng'alina gy'ali ate ezo mbeera zaabwe ez'okukuza amalevu n'amaviiri ezo mbeera amaviiri yasalako masale naawe ekyo okimanyi bulungi now behind the scenes waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso n'abali mu gavumenti saagala naawe ate weegatte mu lubu lw'abawumbatuutu mu gavumenti temanyi gy'ali naye ng'asobola okulikodinga vidiyo n'azita asobola okukubira kingisaha essimu ne batambulira mu motoka wamu mukodomi wa Jenosale asobola okusinkana Nubianiri ne banyumya buli gwaba yeetaaga yawadde n'ebiragiro towadde nti yatuwadde ebiragiro abakubira amasimu n'abawa ebiragiro kyogamba akatambulizanga edda batambuzanga obunaaka ne bapapula ku mazzi ne bakazinga bakatera ku mazzi ne katambula paka lekalituuka gye kagenda simu kyogamba essimu ze kali za satellite tebazitapinga za satellite tebazitapinga kati ate bwe ziba za satellite ne bakwira baba satellite eya satellite etamu ku ya satellite era okubira banene banno ku level eyo kati bwe baba muwagala bw'okubira eya satellite nekwena eyitamu etali ya satellite naye kati what the system does bamonitoringa ba close allies bakyagula babamanyi ekyo bakiteeka emyaka egiwera 5 bamanyi ani gwakubira luvannyuma lwa myezi 2 bamanyi ani gwakubira buli lunaku bamanyi ani gwakubira mu wiiki okitegedde bamanyi gwakubira amatumbi budde bamanyi gwakera okukubira ku makya babeera bamanyi info bagiina now what they do they just monitor bakolaki bakubira bwoza gavumenti ebula resources okudeployinga abantu 10 to monitor 100 people abali close ku Kyagulanyi baba bali close ku yaba weze 10 nga twogera mazima abaweza 10 asukamu abali close ku Kyagulanyi nga imacho wetu kwa close kale mpaye basatu kyaliwo wo munda mpaye basatu aizo baba aina mpaye basatu kati ku level ya Kyagulanyi mpaye basatu oyina kiwera bidenti abantu bagenda ku Kyagulanyi kumufunako byakulya kati Nubianiri ali close Rubongo yalina ba close ogera gandi Ssenyonyi Yamani Ssenyonyi ono simwesiganya kati bobatu wesize Ssenyonyi kati bobatu wesize Ssenyonyi kale teka onyanzi Ssenyonyi yizo benso lima mu system kati olaba nti bwenkusabe 10 tobaweza because ne mu basatu botuse ku Ssenyonyi nanagidde Ssenyonyi yesola muteekawo otegede chempise close ally be bantu aboku kido ekikumi tabalina ne Museveni talina bantu 10 ba ku kido nga byamutabuseeko talina 10 ba ku kido Museveni so mutabuka kwa na maximum uliza maximum abana abantu kama 10 abiri abo wanga dina bo kumanya myaka meka abiri no banga bali tested no ganti abo bachali bange kati Kyagulanyi gine emigwisire giyakalaba egizo okunona kadi bwe emigwisire bano banakigwanyiza abazizo okunona kadi abasingira bakagoloza abantu be yali bana babo ku kido babucha mani ba selector Devi be yaberanga nabedda be yali nabedda nga nakati akyabalina ba Edi Mutwe yes Edi Mutwe bali mukomera banji bali mukomera byali badde allies kati bana abasigali banakigwanyiza that's about trustinga nti Rubongo ya trustinga 20% kuchi Ssenyonyi ya trustinga kuchi kubanga niye kakasa bulungi gyali abekengera abuuza bonga tebabakwatako bannange bonna bitwatukwira bati bachali banga ku kido bonna babakutte balunga tebabakwata tebalina misango Rubongo yasi alambula parade atokwata ba parade ate yagira lambuza nga tomukwata atomukutte teza na yaba wamuka distance n'abesonyiwa musajja mutuufu saagala akwati ondeeta n'otandika okunsimaasima n'ebyo ebintu nabikowa bayira musajja mutuufu nabikowa saagala nnyo okwemaliza budde bwange ku Kyagulanyi kati wesigala gyatwala ggwanga kati wesigala tutamaguzi agamba nti lusooka bwanandaba nga nkabanja nankwata kati wesigala nagamba oyo ekyalinga kimwogeze byalinga bitole bya mmere anoonya kaadi naye mukama mulungi
yagifuna n'agwa nayo n'atega nti kadi kyali tekiwedde. Yagamba tunonya buyinza bino si byakulya si byakika tetunenya abakulu ba kika. Si bakulu ba kika. Kakati sebo nga bwe yagwa tetulaba ali mu activism. Aya bivaako. Loza ye kalakasiza mu nimiro nga bwe yagamba. Manyi ayina akagamba ako. Nze byobufuzi bibeera mu kaseera kati ne kalakasiza mu nimiro abantu bange abemakulu abantu bange simanya abekasa ngulwadda. Ngagudde. Takyasoma byogera kati. Oyimanyi kati abeera ku radio n'atabatumira. Ngagudde eiba. Kati fabogera amazima tebatwagala. Akasajja akenga kasake Alani Mayanja wadde bakabba kalulu kaako ne Alani Mayanja akyagenda ne mu nnyimbe akyagenda mu constituency. Yes. Alani Mayanja yaliwo abantu nene nali wano nga tebanalonda nagamba nga mweni yupinya namwe abantu bange didn't mention Alani Mayanja. Wamu mention yera amazima ziragamba mu bantu bange abali mweni yupi much as Alani Mayanja ayinza okubanda babulabi simu kwanu wansi nenze nga mwagala. There are people ngo balaba bali they have a free mind. Nkola gye bakolamu emirimu gyabwe. Yes, they have a free mind. You understand? So, abamu siwe bali. So kati abo banakigwanyi sijja kugandi bya close allies bani bakyagulanyi. Kati kyagulanyi gyali ng'ogyeko enteeseganyeza ekimpukumpuku engeri gyalina okuddamu ne byalina okukola ebyobufuzi kubanga ezeggulu zo zaamutambuza emyaka 5. Kati zo zira kuba ndala ezitwala gino 5. Tetwagala kwekalakasa, tetwagala kino, tetwagala kino. Tetwagala kiri. Kitegeera. Ezo zina kuba ate enteeseganya ndala. Bwe zinaaba ziwedde jja mulaba ng'akomyewo. Era bw'anaakoma bajjagamba ffe kitumwetaaza abeereyo ne famire ye. Era entangaleezi jja mulaba nga ali ku kisaawe wali entebe ng'agenze Bulaaya. Wandiba nkati waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso. Of course, this is politics. Okugamba ng'amanye ebyobufuzi. Ng'omukugu. Pozi wangamba ogenda ku PhD. Ndagenda kusoma PhD. Makerere. Yes. Sewana jenga. Actually embassy genzi Makerere ndagenda South Africa. Ngende South Africa. Tomanya nango ojja ku connecting ayo nayo ka masters. Most likely ngenda kusoma South Africa. Okitegedde Sameka? So, kati gwe mugambye. Ekisooka Kyagulanyi ngali mu Uganda. Tosobola kubeeramu ng'amasimu okuba video okola biki. Kati gwe lowooza emikutu kwatera obutambi. Tegirina kuba gy'operating. Gina. Tebasaba babuuza nti gwe akatambi wakafunye otya tinze MS yakampadde. MS aliwa MS wakajjewa. Nze Matovu yakampadde. Matovu wakajjewa. Kyogamba tebatuuka ku kavudde. Oli ddala. But there is no interest as of now. Kyagulanyi alina okuteekawo embeera eraga nti bamunoonya. Naye kyaliko kulinda kyosi kikole ki? Kiyite. Actually okulayira nga kuwedde politics ali free agenda kuddamu atambule. President nga amaze okulayira. Era ebibiina byonna nebula wabisirise balinze kintu eki kulayira kuggwa wakati kino ekiseera omusajja akutemula otabangula eggwanga ogenda mu kavuyovuyo. Kati olowooza nti waliwo bannabyabufuzi abasiru abeetegefu okwesula mu ntatanga Ssegirinya ziyesuulamu. Luli Ssegirinya ekyamukwasa yajja n'ekipande aga twagala buwanguzi waffe. Mu kaseera nga waliwo akasirise ojjuka nga twebuuza naye nga basirise nnyo. Ki ekiddako? Twagala buwanguzi. Kati okay, mwagala buwanguzi yatulabe gye buli. Kati tolowooza nti waliwo munnabyabufuzi omutumbaavu ayinza okuvajjayo ebbontwe agiteekawo bajaase. Naye okulayira kumaze okuggwa ng'obuyinza omukulu azzeemu obbunyweza bw'ati buli obw'ekisanja. Okitegedde? Mukole effujjo lyammwe mandeeti yagiina omumanyi gye binaggwera. Era addemu atutambuze nga bwatutambuza buli wano. Abagala enkyukakyuka nga tulabye. Mulina ogikolerera ssebo. Laale ziri zimanga tezikola. Anyway, tubyogedde. Nakugamba okutwala obuyinza n'okufuna obuwagizi byanjawulo. Naye gaba Besigye yali badde pulezidenti. Besigye obuwagizi yabuyina mu bannayuganda. Ate across the country si bino nti bali Buganda ng'abulina ewaabwe eyo gy'ava ng'abulina. Naye obuwagizi tubwawule ku kutwala obuyinza. Kisokkako byalaale. Onobba mu serious nga President Museveni mu gy'ekinaana. Yes. Nuga kati numbye. Oba nfiirayo? Olwale mu recent times batwala obukulembeze. Bakarenjini. Ontegedde? Nga bali mabega eri ne kati ye presidenti.
ya kiina kubanga yabaliraana n'amanya obuyinza bwe buli n'engeri gye babufunamu yabaliraana n'obaliraana bano si kubeesa naye ng'otosala akalayini nogala nti bali kati bw'osala akalayini amula omanya ddi weeri n'emmundu eziriyo bw'osala akalayini omanya ddi reserve ya Bank of Uganda bweyimidde nti bwengendo baconstraining nga tebajja kumalako omanya ddi omanya ddi banka zetulinawo banka asobola kwekweka omanyi mu Kampala mulimu amakubo bwegali bayitirivu omanya ddi gyatolokera abali munda balina okugamba nti omusajja bw'omutayiriza ennakasero bwe kyokola ku Bank of Uganda o Kampala Road omulabu wasaliza wenyiwe oba oteeka ekizuka ne ku Standard Bank eno wansinga ku UBC ojja tunyumiza gye wabimanyira ngamba bugambi ngamba bugambi ojja tunyumiza sawa babaketaketa dda so olina obbaliraana n'obategeera kati nze kyengezaako okunyonyera bannayuganda n'obasomesa nti bw'oba onaagaggawala olina okuba nga oshalinga emboozi n'abagagga waakiri n'akulimba mu byanyumya 10 n'akulimbamu 7 naye asatu opikinga ebituufu nyeera ofuna wootandikira so bino ebyokwesulubabba obuyinza kugambye Ruto ye pulezidenti gendo ddemu byafaayo labe bakikuyu badde bafuga n'abaki bajjaluwo bakikuyu Moi yali naye nga amukozesa omulenzi n'ama nadde eno n'aba kibaki ne bakola nadde ku Uhuru n'ama okitegedde paka lwatuuse ku ki mu bukulembeze obuyinza obuliraana neffe wano muganda wa n'omanya enkwata yaabwo n'omanya enkuuma yaabwo n'osooka n'obulya n'engeri gye buwunyamu in fact n'omanya nga bwogambye n'omanya n'amaanyi n'ekitiibwa kyabwe muzeeyi yeebaka ssaawa mmeka ti Museveni yeebaka ssaawa 7:15 aye n'azuukamu ku 7:29 n'amagamaga n'addayo ne yeebaka n'azuuka ku 8 ameka kati ebyo abikugamba alina okuba nga ali munda tomusanga ku switi eno ffe gye tuleekaanira atosobola musangawo oba ekifaananyi kyensiigira abatula bakitegeera kati omusajja yawangula vice president Edward Kiwanuka Ssekandi mu kalulu Sebamala bamwita Sebamala Richard yalina obukesi to the extent nti yamanyanga n'obudde Ssekandi kweyebakira jagaza ne mu baana ba Ssekandi yabafuula ba agenti be ate nga naye yali tandyamu amaaso sijja kwogera bingi naye njagala kulaga nti okutuuka okuba omuntu ku level eyo alina intelligence alina biki security sente blabla olina okuba nga omulinnya n'omanya budget ye ya campaign ya buwumbi 2 naye sente zinagenda zifuna mu phases 3 kati gwe n'omanya kyogenda okujja nakyo si byakubama bubami n'omanya nti mu phase esooka yagamba agenda kusooka aleeta 5 mu phase yoku yajja kujja 15 eddaka ajja kujja 4 si yakubama bibyo bigira byeyaŋŋamba nti ye yaŋŋamba eri mu constituency ye yatuuka ku extent nga ne ku stage ya border ateekawo ombega awulire boogera biki kati ekikujjako ba busobozi bwo naye kati era wano kikuyamba okwepima capacity n'ogamba naye omusajja ono gwe mwendowooza nti mukadde baŋŋambye buli ssaawa n'eddakiika 2 abeera mu kajiimu akatalamu eddakiika 3 aba akola biki dakiika 3 omuzeeyi asitula byuma adduka dakiika 3 si 13 oba nti akatwalamu essaawa nnamba omuzeeyi then bw'oba ndowooza nti agenda kufa nga nti musajja naakyali awo ng'oyongera okwetegeka nga baga nti babadde n'olukiiko jjo nti nga bateesa basajja babba ssente yabagenda bakomyewo biliyoni 5 ayagala agguleyo kacopa ne kano ekitegeeza talina ssente oba otegedde kati bwe tumuteekamu wano okwekalakasa kwa wiiki nazirya jazijjayo era tubajja zimuwa kiba kibalo kikuyamba yes naye kati gwosaza akalayini twagala kulumika amasimu gaabwe twagala kubalingizaako yadde twagala yadde okuteekayo okutu how are you going to gauge their capacity kigenda kuyamba kitya okwepreparinga okuba ŋŋanga omuntu yenna ng'oyagala omuvuganya akati nze abantu laba njagala kubagamba nti byetwogera nze sikyalina interest yammwe ya bulonzi mbabuulira bigenda kuyamba ggwanga ffenna abaagala enkyukakyuka tulina okukola tulina okusala amagezi nga America bwe yali agenda okusula USSR eyali president wa USSR by then Gorbachev
yaliva kesi olino buteekamu n'akasente aina sente seka information yabagigula bagigulira yesinga okubeera expensive mu bintu byokulwana information kubanga egaidinga era kati Iran ne America Israel bino bibalwa sente ziri mu information otegeera so olina okubanga omulabi w'omulinnya noga nti musajja nakyali w'amaanyi sente alina obuwagizi alina kino alina kalona gwo kuteeka tukubye tutya obuwagizi bwe tumuggyeko tutya sente ze so kyembalegamba ekya USSR okugikuba ekyo bakozesa waabwe oba gwe baali balowooza nti waabwe yakuba ekyo ge eyaleese obuzibu okuba Ayatollah Khamenei yabadde omu ku baabwe genero in fact ne wa Venezuela okumukwata Maduro era abakuuma president wa abali bakuma Maduro babadde balina targets nga bamanyina ebyokulwanyisa byakola ki era ebyokulwanyisa kasitolo bamukutte kwa wasimanyi babitufu bamu executives era bamukutte ne bamujja mu system ne baleeta ebyokulwanyisa byabagambye mbu babizudde byabadde biva na Russia kubanga ebya abadde babimanyi bajjeyo bomu evamu bomu bulanga mukaaga nga 50 basindikemu ne bugendako nga 50 bali tebagirabangako kubanga byabadde yabagambe mwebe bitiyabiraba byavudde China byavudde Russia ne mulwana ngo toyina mundu mu system it's a blind war ogwera omwambusha abasajja bakuba ne bakumalawo kati njagala ngo ofune emikutu egiri serious otunulire ebiri Tel Aviv ojja kutegeera nti Iran ekuba naye wanti bakikulaga kituufu kubanga kibaba information babuwako ya bitundu enfo za America zonna mu Middle East bazikubye 26 bazikuziri kutaka kubanga information bafuna yaki ya kitundu kati gwanalwana obulungi ngo oli spot on information giteke mu sente ogiteka moti ogifuna otya abali mu buyinza balirane teka ba matovu bafuke ba molo nenga bayibyamba babikuletera bwafule ba molo be bitenga muri commission ebyamba babireeta abantu bagenda mu system nagibeeramu nafuka ne minister nenga agikolerera kugwa kituufu no minister ngera yogeza manya gamba gavumenti ya feno nenga ali ku mission ya kusula gavumenti Reje bigwaga ndio manyi so munna mojali talina makulu talina kyazaako ali mu buswavu alinze kyosi kiyite n'enteeseganya bwezaba ziwedde bulungi adde tweyanzege Ssaalongo Matovu Moses olwali tugenda kukomawo ne Ssaalongo tujja kutandikira awo olunaku olwala akuume